unfortunately when ali mu senior 5 mami wange n'alwala ekintu ekya affectinga nnyo naye era neebaza mukama nti obwo obulwadde we bwajjira ate bwandaga a different side to life. So mami yali afuluma ebweru olumu afulumya ali bwereere abaana bakaaba abaana bamusekerera ndi ku ssomero bakulu bange bali eno Kampala nzaali wewaka okitegeera ngenda nensoma break time nenziruka ewaka tewali wala nnyo nenziruka ewaka ne muwe ekyokulya nenzigalawo ennyumba nenzirayo ku ssomero nensoma lunch time nenziruka nenkomawo bwentyo nga musanga ali ate tayonoonya ebintu mu nju takoze ekirungi yali tayonoona zigenda kuva kati ate nze mu mutima ng'omwana nina nnyo obusungu bungi ku kitange nga mwiinako obusungu bungi nnyo kubanga honestly speaking nali saalaba nnyo mukono gwe mu bulamu bwange nga Taska Project Fame yali wano mu Kampala nga njagala nnyo okujja ku auditioninga kuba nali mbiraba nga ngamba nange nandigenzeeko mu mpaka ezo tabbasi neninya basi nengenda e Kenya ngeza Taska Project Fame nakola bulungi but unfortunately twali tulina ogenda mu academy mama naafa tera mbikutwalire ebintu ebiwooma byonna ene wange kale kyebiri emirembe n'obukakamu yenze wonna we bw'oli. So my purpose for loving you is my reason for marrying you, cause the feeling I have for you is too much. My purpose for loving you is my reason for marrying you, cause the feeling I have for you is so much, you're irresistible. Tonda banze wendi wano ngane kumide banga ngankulinda malaika onchalire ate nali nkimanyi that it will be ngera muli mpulira nti gwe wange. So my purpose for loving you is my reason for marrying you, cause the feeling I have for you is too much, you're irresistible. Kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira mu mawanga ag'enjawulo gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli proudly powered by Marus Bridals, bano basanga bali ku Anet Plaza, osobola okubanga ate obasanga n'osobola okubanga ate ofunya gomeseza omulembe emishana n'egy'omulembe. Ayina promotion empya gy'aliko ensangi zino nga agamba nti gwe gendayo ojja kubanga ofuna ku miliyoni 2 bakwambaliza abawerekera, bakwambaliza omugole, bakwambaliza abajjobuuza, bingi nnyo byayina ate osobola okubanga ate omukubira kali awo ku Anet Plaza floor ya first floor kosobola okubanga ate omusanga. Olunaku lwali ku show ninako mwana mulenzi yakuyimbira obuyimba obukuba emitima oba obuyimba obunyumira emitima. Ayina akayimba ke yakubanga saawa zino nadde mugamba ovulate ne mugamba nti ne bwona akola otya akakayimba kajja sigala mu bulamu bwo mpaka kajja sigala mu bulamu bwaffe, kalizanyibwa ku mikolo, kalikolebwa buli kimu. Ebbanga lyonna tulibeerawo because it's a golden song and essaawa zino njagala abenga tanayogera kintu kyonna akayimba ako waliwo paati gy'ogamba olaba nze wendi wano, ye paati ezimu ku ezo tondaba nze wendi wano nga nekuumidde ebbanga nga nkulinda malayika onkyalire ate nali nkimanyi that it would be ngera muli mpulira nti gwe wange. So my purpose for loving you is my reason for marrying you, because the feeling I have for you is too much, you are irresistible. Kati ekyo kigambo ekisembayo irresistible kyekisinga irresistible ne paradoxical kyekisinga kola seri ne bwokola ki ne bwonfunyafunya nonziza eno nonziza eri ne bwonfunyafunya baby gwe muntu wange bwe kiri. Mbadde nkusaba otuweemu gundi yolo luyimba otuweemu ku ddoboozi ekkalu. He's a very talented vocalist when it comes to vocals. My
omusajja ono ali so talented when it comes to vocals. Naye mbadde njagala otuwemu akayimba katono kuba I believe many enjoy that song. Yes. Ebikulumya omutwe mukwano bembulire. Buno budde bwakumakya naye eddoboozi liri bwe lityo. Kule atera mbikutwalire. Ebintu ebiwooma byonna ene wange kale kyebiri. Emirembe n'obukakamu yenze wonna we bw'oli. So my purpose for loving you is my reason for marrying you. Cause the feeling I have for you is too much. My purpose for loving you is my reason for marrying you. Cause the feeling I have for you is too much, you're irresistible. Tonda manze wendi wano ngane kumide banga ngankulinda malaika onchalire ate nali nkimanyi that it will be ngera muli mpulira nti gwe wange. So my purpose for loving you is my reason for marrying you. Cause the feeling I have for you is too much, you're irresistible. You guys, talented youth mugwanga Uganda. Soko obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikirawo. Very talented guy. Mujje baleko basebe ne banyabo mwena abatulaba wano ku program yaffe ne Alan Cruz. Amanya abampita Daniel Kawesa nga nze eyakuyimbira ne bonfunyafunya nze yawangula Coca-Cola Rated Next season 1 nze yakuyimbira season 1 2013 nze yakuyimbira ne bonfunyafunya Sembera yongeza come over n'ennyimba endala nnyingi nnyo mwebale nnyo okubanga mutwegasseko yino gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala. Nagenda nali njagala okukyaza back then 2019 ngenda okulaba ng'ate ku pages z'osinga ku posting on Dupalaka ne ngamba ate Daniel ebyokuyimba yasooka n'abyesonyiwa. Saabyesonyiwa ebyokuyimba byali bizzeemu vulugu awo nga waliwo ebitakwatagana bulungi ate nga nina qualities endala. Nga na qualities endala so nali nkolanga marketing wa Onduparaka mu Kampala kubanga engeri gye manyi Oluganda engeri gye njogera Olugwala so ennimi ezo nga nsobola zikwasaganya bulungi n'ekirala eri waka tiimu gyeva waka so nga nali nyambako tiimu okubanga tugitambuza. Wait a minute, omanyi Olugwala? Ndwogera bulungi nnyo n'amaanyi. Babuuzeeko mu Lugwala. Bari emingonia do Daniel Kawesa mamba akwari award for emini ama program enezo award for Saru award for. Man, that's so good. It's very rare to find a Muganda who speaks how is it called? Lugbara, yeah. Lugbara. It's Lugbarati. Yeah. It's very rare okusanga Omuganda ayogera Olugbara. Ekyo nakyo tugenda kitereezaamu. Amanya agange agaddala nze Daniel Kaweha. Kaweha. Yeah. Why? So it's a Gishu name. It's a Gishu name. Kati engeri mami wange gye yali omulugwala. Erinnya lyali limutabula nnyo. So usually nga ne ku ssomero ngenda sirina linnya. Ngerinnya lirina lirya Daniel. Ngerinnya lirya Daniel. Kati erinnya erya Kawesa. Olaba engeri gye lifaananamu Kaweha. Ate influence ey'emikwano egyange gye nali nina. Nasomera wano ku St. Peters Nsambya. Ng'emikwano gyange egisinga gye nakola ate twalinamu mikwano gyange ng'esatu. Nga bonna bayita ba Kawesa. Kawesa Patrick, Kawesa John ne Simon Peter. Kati nga nze Kaweha Daniel. So you are Gishu? Yes, I'm Gishu. Hey. Wow, that's amazing. Kuba bana is don't have your olusuku tumanyire ebintu. Abantu basinga mukimanyi bamanyi Daniel Kawesa. Bamanyi Daniel Kawesa nti Muganda naye ekituufu kiri nti siri Muganda. I am Gishu. Naye obulamu bwange bonna mpa. Olugisu olumanyi. Olugisu ndwogera but not so much. Engeri gye saakula nata. Manyi okubuuza. Wanyala nabi mulembe Uriena Kamahuwa Kasira ebintu byonna mbyogera at least. I speak 50% of Gishu. I speak Gishu, I speak Alur, I speak Itesot, I speak Lusoga, Luganda, Acholi Langi. Nzogera ennimi ezo zonna. Okay.
So basically, Daniel, tujja kukozesa Daniel Kawesa because it's your brand name. Omuntu yansose nayagala okumanya omuvubuka ono nga tetunnatuuka created next where abantu bakutegerera okusinga omuvubuka ono, what was his background a life, okulidde mu family kikaaki and ebugisi bakuzaala ku kaalo ki, tutandikirawo tusigira ekifaananyi kya family omuwezi okulira. Family yaffe y'abaana bataano, nze last born, tuli baana bataano, abalenzi basatu, abawala babiri. Nazaalibwa mwana mu kibuga, nazaalibwa Nsambya naye nga ndi muntu w'Embale, Namisindwa. Actually Namisindwa kati bagiwa district. Namisindwa wennyini wemba, naye nga nsinze kuwangaalira wano mu Kampala ne mu Arua gye nakulira. Nasomera ku St Peters Nsambya P1 to P3, ne ngenda ku Buganda Road Primary School from P4 to P7, ne ngenda ku East High School Entinda gye nasomera O level, ate ne ngenda ku Arua Public gye namalira A level, then ne ngenda ku UCU Arua campus gye na pursuing bachelors of in development studies gye namalira emisomo gyange. So you were raised by a single mom? I was raised by a single woman police. She was a policewoman. Yes. A policewoman oba bano abaliko amaji? Yali AIP, Assistant Inspector of Police. Yali alina amayinja. So discipline yaliwo nga y'amaanyi nnyo. Naye era nga bw'omanyi n'ekifo mwe twawangaalira wano Ensambya nga kyali kizibu nnyo. Twali tubeera railway wano wansi, kati wola ku kasaawe walingawo calinas, walingawo zikaline eza red eza awe wali. So wetwakulira wetwavaawo ne tugenda ewandegeya, so twatambula nnyo kyobolanga n'ennimi ezo zenjogera, twatambula nnyo. Ate nze me being the last born natambulanga nnyo ne mami wange. Kati baganda bange abalenzi, especially abalenzi, bali basambi bakapiira, basambirako mu URA wa ebyo byonna. So bali basambi bakapiira kati nga bo wano ku sharing nga bo kwe bakola ki we basimbire si. Ani famous brother we yasamba ku mupiira? Osama yasambirako ku URA, nasambirako ku APR. Abdul Karim naye yasambirako ku Express. So kati aliwo obulenzi, kati ye DJ w'obulenzi omupiira yagwesonyiwa kati kati DJ Abdul Karim yanyingiza nnyo mu bya music. Omupiira ogumanyi? Nsamba omupiira, nzanya basketball. Professionally Nedda, but I played nazanya basketball up to under 16. So mupiira siguzanya nnyo, but nazanya basketball, volleyball ne badminton. Jempira gye nazanya nnyo. So nagira nnyo awo Ensambya we nagirira nnyo music wange. So obulamu tebubadde nnyo bwa kukakaalukana? Obulamu bubadde bwa kukakaalukana. One being raised by a single parent, we had the choice to make either to study or not. Okitegera kuba yatusomesa nga sente teziriiwo nengera tulina okukola ki, tulina okusoma. Era nze nalina omukisa nti taata gyali? Ye taata yali gyali. Taata yali gyali naye nga wabuyambe nga tetubufuna nnyo kiri awo. So nga mami waffe nze nzijukira waliwo mami wange we twagenda okusaba school fees nga ne tutazifuna. Mami wange n'agamba omanyi ogenda kukola ki, ogenda kusoma. Sente weziba nga weziri oba teziriiwo ogenda kusoma. Nze we nalabira nti sente gye ziva wala nnyo sirina kukola ki, sina zizanyiramu. Nasalawo ne ngamba omanyi kansome ebirala, kansooke mbiteeke ebbali, naye kansooke nkole ki, nsome ebirala bijja kujja oluvannyuma. Naye obulamu bwe twayitamu tebwali bwangu nnyo. Okuva wano Ensambya mama waffe baali bamutransferinga nnyo n'atuleka ewaka. Waliwo we yagenda ne bamutransferinga e Bugiri, kifo bakiyita Idudi. Kati n'emmere okulya nga waliwo yaweereza emmere ku train, emmere n'etatuuka. So twamala omwezi mulamba nga tetulina kyakulya. Ne kasooli gwe twali omanyi kati mu barracks wabirawo some plots of land nga musobola okwerimira. So twali twasimba kasooli ne tumulya naggwawo. Unfortunately ekyali ekyembi ne tutandika ate okubba kasooli wa Baneyiba, ng'ekiro tugenda ne tubba kasooli ne tulya kasooli ne tukyusa ku diet, ku makya ne tulya kasooli omufumbe, awo olw'eggulu ne tumwokya ebintu omwezi mulamba nga tulya kasooli. Naye nga tulina okusoma,
so ne transferring mu Arua. Unfortunately when ali mu senior 5 mami wange n'alwala yali dementiated obulwadde bu affecting bwongo bw'abantu ekintu ekya affecting nnyo naye era neebaza Mukama nti obwo bulwadde we bwajjira ate bwandaga a different side to life. So mami yali afuluma ebweru olumu afulumya ali bwerere abaana bakaaba abaana bamusekerera ndi ku ssomero bakulu bange bali eno Kampala nzaali wewaka okitegeera naked. Yes, ng'afuluma completely naked abeera mu nnyumba neyeeyambula n'afuluma n'agenda ebweru. So nga nina okudduka ne kaleesu nkole ki mubikkeko, but by the time you cover up it's already too late. Abaana bamukuŋŋaaniddeko bali mu kuseka n'abantu abakulu be wandirowoozezza nti bano bandiraba ekintu kino ne bakola ki ne bayambako naye nga tewali wali wekka. And by then I was in church, nali mu church nga I was worship leader mu church. Ate obuzibu obuli awo nti like people do not want to know okitegeera. You have to go and stand in front of people, lead people in worship and be as if everything is okay okitegeera, yet inside wali omenyese okitegeera. So leading people from a place of pain is very very difficult. Nali naguma nensoma senior 5 nensoma senior 6 nengenda ku campus nga ngenda ku campus nsoma nensala okukola evening nga nsoma evening nkeera sawa mwendo ogw'ekiro nemunaaza amasuuka nentegeka abaana. Ekituukawo ng'oli mu class ki? Ekyo kyatukawo nga ndi mu senior 5 kyabeerawo for like 5 years. I did that for like 5 years nga nzaamunaaza nzaakola buli kimu. So ogenda ku ssomero n'osoma? Yes. Then olina omega sure ovaayo ku ssomero mangu? Nali mu A level nga ngenda n'ensoma nenvaayo mangu nenzija nali mudde. So ku ssomero nali nabannyonnyola obuzibu obuli ewaka. So nga ngenda nensoma break time nenziruka ewaka tewali wala nnyo nenziruka ewaka ne muwa ekyokulya nenzigalawo ennyumba nenzirayo ku ssomero nensoma lunch time nenziruka nenkomawo bwentyo nga omusanga ali ate tayonoonya ebintu mu nju takoze. Ekirungi yali tayonoona nnyo. Ekirungi yali tayonoona. Omusibira mu nju? Nali musibira mu nju kuba nze yaliwo ewaka abaana abalala baali bato okitegeera. Nze yaliwo ewaka so nga musibira mu nju ne muwa ekyokulya kati ng'atambula butambuzi mu nnyumba bw'atyo ng'atambula butambuzi mu nnyumba. Ennyumba yali nfunda nnyo ennyumba za poliisi ozimanyi. Okulabirira omuntu was still yatuuka n'afuna ne stroke. So part of her body ne getting paralyzed n'afuna stroke nga tatambula. Nina omukyusa nina okukola ki buli kimu akikolerawo ku buliri. Abasawo bagamba kyava ku ki? Bagamba kyali it comes due to old age. Ne mami wange yali akyali muto emyaka 5 yali akyali muto. It came so early but nze ndowooza coupled with stress being a single mother bamama baffe bayita mu bintu bingi nnyo bye tutamanyi basirikira ebintu bingi. So coupled with stress and growing up nze ndowooza bebyamuleetera okukola ekintu ekyo. So yatuuka n'ekiseera n'abulawo neewaka ennaku ezo 3 nga tetumanyi gyali. Kati nange nasuula wabweru ennaku 3 nga munoonya. Olwokusatu nange nenkoowa neŋŋamba omanyi obajja bwamojja muleeta tadde ebirango ku radio wa buli wamu. Naye after 3 days ne bamuleeta ewaka. So bamuleeta ewaka ne mubuuza mami obadde osulawa. At least nze yali ayogerako nange nabuze obadde osula nange mbadde nsula mu wooteri ne wooteri zayogerako ze zino ez'ebiwempe ez'okukubo. Yali rainy season kati eri mu Arua enkuba bwe etonnya enkuba eba etonyedde ddala kasana bwe bakaase kabakaase. So nalowoozamu ebintu bingi byanstressinga nnyo. Gye yali akolera tebayambako yadde? Bayamba baali bamunoonya. Actually be bamuleeta n'omuleeta poliisi yamunoonya bamusanga ku booda ey'e Congo ne Uganda. Yatambula ennaku ezo 3 bamuleeta nga amagulu gagezze bwe gati ne bamutwala mu ddwaliro. Yalina omusujja. After a week n'afuna stroke. So bwe yafuna stroke ate awo kati ebintu ne biwaseninga. Naye bwe byakola bwe bityo nga nina okusoma. I have to study, I have to come out with good grades okitegeera. So Mukama yansa fees. Kati maama yali awa fees yalwadde omujjawa. Fees kuba omusala gwe gwali gujja naye nga bw'omanyi omusala gwali tegusobola kutugulira ddagala kutuliisa. Kati bwe namala senior 6 nentandika okukola emirimu egiri awo naye nina mikwano gyange
nga nagenda njogera nayo nembaga njagalayo ku mulimu mumpe ku mulimu so nakola omulimu nga nkola nga rapporteur nga taking a minutes nga nkola mu local government waliwo mukwano gwange yali akola nga focal point person wa Ministry of Gender and Labour so nga mpa omulimu ng'ogenda nakuwayo emitwalo 2 olunaku nonyuka ewaka nga ntula butuzi meetings ku taking a minutes so nga meetings tezibeerawo buli lunaku mu wiiki oyinza okukola emitwalo 2 n'ogenda ne balya kwezo naye ekyomukisa kyali nti kati bwe nali ngenda ku campus nali simanyi school fees wezigenda kuva kati atenze mu mutima ng'omwana nalina nnyo obusungu bungi ku kitange nga mulinako obusungu bungi nnyo kubanga honestly speaking nali salaba nnyo mukono gwe mu bulamu wange growing up so nga mulinako obusungu bungi ku bintu byemmanyi n'ebyesimanyi naye nakwata ekubo ne ngenda ne nnoonya kitange ne ntuula naye ne mugamba maama mulwadde ate nze neetaaga buyambi okitegeera so bwe nayogera naye nasalawo kunsupportinga nampa tuition owa semester esooka saddamu kulaba tuition mulala naye nze oyogera naye mu kwegonza naye nga mu mutima olina obulumi nedda nze actually ndowooza namubuuza n'omubuuza oba ye taata wange namubuuza kuba nali nina obulumi bungi wamugamba maama kyali mu kuyitamu namugamba kyali mu kuyitamu kuba namugamba yali tamanyi na kibiina kyendimu nene mugamba ntuse ku university nangamba kati ogenda somera wawandize mugezi yo kusomero yes nali mugezi I'm a very bright child nali mugezi nnyo so nakola ki nangamba kati ogenda kusomera wa biki etegeza ne kusomero basaasiranga busaasi z'obutakugoba nti because omwana mugezi level nali nsasula naye obuzibu bwajja ku campus nasasula semester esooka saagimala nayo ekirungi director owa campus yaffe yali warden ku kyaki kati nga mpeereza mu kyaki ebine mugamba mwana ngenda somera Bwerere okitegeera so ekyomukisa kyali after first year ne nkola ki I applied for internship okola ne World Food Program bampa internship ewedde naye they retained me as a volunteer ate baali bansasula nga bansasula kati allowances ze baali bansasula zanyamba nnyo okumpeerera ku campus so olabira ne maama ngabwendabira maama nali sibeera mu hostel nga sigisobola so nga nsoma lwaggulo nga nsoma okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 kati kuva ssaawa 9 olunaku nga tutandika 9 ogw'okumakya nga nzuukuka ne nsookinga amasuuka ge bwe mala ogasookinga ne ntegekera abaana abaali bagenda ku ssomero nalinawo baniisezi bange awo ewaka waliwo n'abaana omuwala gwe baali bajja mu kyalo okulabirira abaana kati yali akuze ne nsalawo muteeke mu ssomero nga tukeera ku makya ne tutegeka ne tusiimula ennyuma ne tukola ki abaana bwe bagenda ne nzirawo ne neebaka kati ku 12 ne nzikuka ne ngenda mu katale ne ngula emmere ne ntegekera ne nfumba buli kimu ssaawa 6 ne mpa maama emmere n'alya bw'amala okulya n'agenda neye ne muwa eddagala lyali ligonza nnyo n'agenda ne yeebaka kati bw'agenda okwebaka nga nziruka mu library kati public library yali osala busazi kkubo wali bwoti n'ogenda mu public n'engenda ne nkola coursework naye sirina computer sirina ki n'engenda ne nkola coursework bwe mala coursework ne nziruka ku ssomero nga nvayo 3 za kiro okitegeera ne nsoma ku kitabo bwe nsoma nga neebaka ssaawa nga 2 zokka. For those 5 years, I would sleep only 2 hours. Only 2 hours. So, those 5 years of hustle, university, mama, mulwadde, tateredde, batobo, inayo ba nieces, bingi nnyo ebikuli ku mutwe. When does Coca-Cola Rated Next project comes in? And give us a story. When do you see it as kino kyekijja okunzija mu bwavu and who do you discuss it with ani gonyumiza ku kyama ekyo ani gosooka okugamba ye yagamba kyama tosinga bamalamu amaanyi kakati usually nze ndi muntu atayogera ennyo ebigambo byange bitono bwe mba njagala okukola ekintu njogera n'abantu batono kakati getting to that nali nkola finals zange za campus third year nga Taska project firm yali wano mu Kampala 2012 nga njagala nnyo okujja ku auditioninga kuba nalimbira bangamba nange nandigenzeeko mu mpaka ezo nenkola pepa yange esembayo nalimba ne ku campus nembagamba nina interview eyokukola mu Kampala director nangamba omanyi gino emirimu gijja kubeerawo sooka omala empapula zo okole ki ogende okole interview eyo nemmala olupapula bwenti neninya bus neninya bus ya ssaawa 6 Kampala direct
natuuka bakamaliriza auditions nasingana na Julia nangamba munne bwoba oyimba waliwo auditions ez'e Rwanda genda e Rwanda oba ogende wa e Kenya Nairobi naye nawo obusente zange bwensevinze nenkwata bus neninya bus nengende Kenya kati Kenya ninayo step father wange taata wa bali baganda bange abana nawo step father wange so kati nga mukubira nga mugamba ndi mukubo nzija taata wange samugamba sina gwe nagamba yadde nagamba ko mukwano gwange omu bali ku university maliriza campus kimu kiwedde mama mulese neto ina kiddako sina kiddako mama mulese mwaruwa kati omuwala gwenkugambe gwe baleetanga omukozi eyali mu ssomero namulekera ne muwa ATM buli kimu ne mugamba labirira omukadde neninya bus nengenda wa Kenya kati Kenya step father nga tandabangako simulabangako twera bwera mu bifaanani ekyo omukisa omulungi bwe natuuka bwenti yali aninze era yatuukira kunze nambuuza nina gwe mbadde noonya bamuyita Daniel biki ne mugamba yenze tugende bwe twagenda nenkola auditions zange za Taska Project FM nakola bulungi but unfortunately twali tulina ogenda mu academy mama naafa yeah so mama nafa mama bwe yafa na getting so disorganized why don't na participating nakola auditions ezisooka nempitamu nenkola ezokubiri nempitamu kati bino bibagata Uganda Kenya Tanzania biki ffenna tugenda wamu basunsulemu abagenda mu academy mu house mama lo yafiira nendabanga obulamu bwange bwonna buweddewo ani akubikira bankubira mu ddwaliro ne bankubira ne baŋŋamba omanyi maama afudde nalinnya ssaawa 10 ez'okumakya okuva e Nairobi Kampala natuuka ssaawa 3 nga baasi gye nalina bambuukingira baasi wano mu Kampala baasi gye nalina okulinda ng'erina mu kusimbula egenda abantu ne bagifuluma ne bagamba bwe tuba Daniel waba tali mu baasi tetugenda bakutegeera bati bamanyi nze kuva dda nga ndi serebu because Arua is a small town and our church was like the biggest. It was the biggest in numbers. So I was the worship leader. Basically buli omu yali amanyi ekyo kibaawo ovudde Kenya otuuse waka ntuse mu Kampala so kati Kampala gye nalina okulinnyira baasi okugenda mu Arua okuziika okitegeera abantu ne bafuluma baasi ne bagamba Daniel waba tali mu baasi tetugenda natuuka kuyiseeko eddakiika 3 baasi za Arua zikuuma obudde dakiika 3 abamu bazigoba nozigoba ne tugenda mu Arua ne tuziika bwe twamala okuziika nga simanyi kiddako kyanyamba kyaki yankolera ku buli kimu ne banziikira ku maama poliisi nayo netuyamba ne tuziika maama taata teyajja naye obutajja bwe yampa amabugo alina obuzibu ebigere bino byali bimuluma naŋŋamba kati distance okutambula okuva Embaale paka Arua okitegeera n'atasobola kukola ki bonna teri yaziika atasobola kujja bajja bw'ate nze nabasangayo bajja ne tuziika twamala okuziika kati what next nga life eri awo ehanginze eri awo nga simanyi kikiddako kati we bajjira bwe ne bampa amabugo kyaki ne mpa amabugo ne bankwasa amabugo waliwo emikwano gy'omu kyaki ne baŋŋamba kati Daniel kyekiddako nabagamba simanya nga omanyi tomanyi wakudda kati omanyi we mufiirwa poliisi ebawa emyezi nga 3 okuva mu nnyumba mwetereeze bikimu nze ffe tetwalinda na myezi egyo okitegeera neŋŋamba kanveemu nentandika okubeera n'emikwano gyange nabeeranga n'emikwano gyange kati nga nabo benabeera nabo baali bakafiirwa maama waabwe 2 weeks after their mother died owange naye naafa nga tuli awo bamulekwa nga tuli awo embeera nga si nnungi nga muudu eri ewaka nga si nnungi ati ono omuwala oli gwenkunyumiza gwe naleka nga nze namusaba neŋŋamba kamutwale kuba nali neeyamukola ki okumulabirira ne mutwala nembeera naye nga nina okumulabira nina okusigala nga akyasoma bwembalekwa mu kyalo bagenda kufumbirwa ebintu bwe bityo nentandika okutunda emmere because even before going for Taska Project Fame no before that nentandika okutunda emmere
nga ntembeeya emmere mu Arua nga nfumba emmere nengipakinga mu disposables nengitembeeya piraawo biki nengitembeeya nga bampita piraawo mu Arua piraawo nga ntembeeya emmere. Ekyomukisa omulungi bizinesi yange neekwata nenfuna akafo omwo mu barracks nga nsavinga abapoliisi, waliwo banka ezimu nga nzisavinga ekyenkya nga nkola mpola tuba tuli awo rated next ngejja nva mu ffumbiro nze saddamu nali season eyo yagendera mba Uganda kyejo walina okuba season eyo yali mba Davis teyali mu Davis yali mu babani season eyo yali mba Undercover Brothers yali Ruth ndoze yali mu Undercover Brothers yes Undercover Brothers no bajja later kuba ba Undercover Brothers nabasisinkana mu rated next season ya actually baalimu they auditioned for our season so Undercover nedda Ruth yali season 6 Ruth yandina mu maaso bwe mu line bwe nali nyimba mu line nangamba igwe boyitamu munogenda mu house nze ngenda kuwagira oshigira but fortunately yayitamu n'agenda and she won. Kakati tuba tuli awo nva mu kufumba maze okukola nzira waka mpita ku kisaawe ndaba abantu nyimirira ndaba bayimba nga buli gwe ayimba bamugoba buli ayimba bamugoba nengamba naye mu Arua tetulina yadde muyimbi nengamba kangende omazizaawo emmere nze nga nsigazaawo emmere ngeyo eweddewo nesibya akasawo kange sente ziri muno ngenda kukolaki nga nsisiŋŋana omukyala bamuyita Joweria n'abuuma nga mugamba njagala kuyimba nga nno Joweria yakooyedda akasana kamukubye obusungu alina bungi abantu bazannya buzannyi nangamba tetukyayagala osobola gwe okuyimba we don't want biki emugamba nsobola okuyimba nagamba omanyi n'Oluganda tetwagala nga bakooye nemugamba bambi mpa omukisa nangamba kale kwata nampa soda genda jizaamu wali soda yamungula n'omungula jizaamu wali genda oyimbe kati bunatuka ku line nga n'abali ku line nabo batidde nga buli agenda bamugo no nengenda nengamba nze kampitewo nempitawo bwe nayimba bwe nti